Omuyimbi David Lutalo bamuwabye obujulizi mbuyina maaso awo. Rape asoberedde waka ne mu kibira oluvannyuma lw'okuvaayo n'agamba nti ye ajja kufa n'omuntu ayogera ku maama we Shakira munnange yembu atalina figa wakufa ate ba abaana b'e Makerere University mukwano okulonda ko bakumaze leero naye awangudde wa kibiina kya NOP jjukira n'abaddeko naye era abadde wa kibiina kya NOP ebiri sayidi ezeeyo Desire Luzinda munnaye muwala we leero akimukooniddemu ate yo poliisi ya Uganda evuddeyo neerabula abo bonna abambala engoye ezifaanagana n'ebyambalo byabwe era akatambi nkayina mu maaso awo ate ye Derek wa Radio mukwano biye ebibye naye beeyongedde okulanda naye nga mugamba mutya kansubire mwasire bulungi era ng'enkola yaffe ngenda basaba vidiyo mugimpereka like era nensaba gwena mukwano ate nabakusubscribinga nti mukwano subscribinga era onyige ne mu notification bell oleme kusubwanga buli updates zonna ze mba nteekayo. Happy birthday muwala wa Desire Luzinda munnaye no baby girl olunaku lwaleero birthday ye awuzizza emyaka 19 egy'obukulu ne banaye ba social in-laws temwewummuzaako mwatandise dde okugamba maama omwana omuto ka make-up nga kayitiridde ka make-up nga yeesalidde ddala kali ak'abantu abakulu ate mutuulekeemu nammwe naye nnyongera obbajjukiza maama we olunaku lw'ojja yavuddeyo n'agamba nti ono omwana muto tannatuusa kukola bintu by'abantu bakulu ate ye munnaye Rape oba mukyala binde oba mukyala Cocktail tukimanyi bulungi nnyo olunaku lw'ojja yavuddeyo nga mukambwe nnyo era n'ategeeza ensi n'agamba ye ayagala maama we nti era maama we munnange ffenna tukimanyi bulungi nnyo omuzadde ye Katonda w'oku nsi n'agamba nti era ye omuntu akwata ku maama we atabuka omuntu agenda okuvuma maama we oba amwogererako ekibi munnange ye ajja kufaafaafagana naye munnaye abantu temwewummuzaako bannaye abantu temukyata n'abantu bakulu kati munnaye jjajja ikyuli gy'aviiridde eri kw'oteeka ne pengepenge si ye yekka abantu badde bangi ne bagamba munnaye ekisooka maama we yes tukutegedde nti omwagala nnyo naye tuyambe emyaka gimuweddeko mujje mu kamera laba omukazi wenna w'omubonyabonya owooza omwagale naye ate kana akaseera k'otuuse olimubonyabonya sooka olabe omukazi emyaka gy'alina mbu takyasaana nakuyibwa make-up kyokka mbu ye addamu muwamba kuba make-up osimanya bifaananyi ne bamugambye Rape weewummuzeeko ffenna tulina abazadde ate era tubaagala naye tetweraga nnyo nga ggwe byebyo nebiri ku sayidi za mukyala binde ba social in-laws ye muvuga speedi ya yiriyiri ate ye poliisi ya Uganda munnaye evuddeyo n'egamba gwe wenna omuntu alina ekyambalo oba alina olugoye olwefaananyiriza n'ekyambalo kyabwe ekyo nga bwekirala kyenkuteeredde awo waggulu bakugambye mukwano olugoye lukwate olutwale ku poliisi mangu nnyo nga ye poliisi tennaba kwekimirako oba si ekyo funa gy'olutereka naye nga gy'oluterese ng'omanyi emikono gyo egy'oluterese tegigenda kuddamu kulugjayo okola ki kulwambala era munnaye wenjogera abantu abamu abalina kale emitwe oba egiwulira bo batandise dde okikola batandise dde okuzzaayo batandise dda okutwala ezo engoye ezeefaananyiriza n'ebyambalo byabwe bagambye munnaye singa bakusanga nga olwambadde kuba etteeka lyo limaze okuyita kale basooka ne babyogerako emabegakaawo ebbanga lyetoolodde ne bamala ne babivaako naye kati munnaye etteeka bazeemu ddi musabuto era singa olwa ate nga nkutuddeko ku Makerere University munnange olunaku lwaleero okulonda kukoze eki kuwedde ne munnange baaba NOP essanyu ddo wenjogeera libabuganye paka mbigere anti owa NOP yakoze eki yalidde kyokka ate era nga jjukira n'abaddeko naye era abadde wa NOP ate byebiri ku sayidi ezeeyo wadde byasooka kale ne bigootaanamu awo ne bisooka ne byekyanga naye kyaddaaki mukama ayambye okulonda ne kukola ki okulonda ne kugwa ate byebiri mu sayidi ezeeyo ate ye mwana muwala Shakira munnaye baaba ennugu oba tugamba abalogo munnaye ennaku zino bakola ki ye ku sayidi ye baafa olunaku lwaleero munnaye webukeeredde nga ye yeesaza obuwere obwo munnaye mba tutayita ku Facebook nga mbugwako ne bannaye Shakira munnaye era wenjogeera gwe wenna omukazi ayeyo gwatalina figa genda wetugire ku munyaanyo oba wenjogeera gw'oli wakufa ofe anti usookola ye mwana muwala naye munnaye Shakira abasajja bagambye tebali kusonyiwa ku kyobakoze ku kyobakoze wallaahi ye munnaye kugamba ye tebimulya ye olunaku kasalukeera munnaye nga lwakwesala buwero nga bwe butyo nga ye akwesala abusuulayo olunaku olukya nga lwakwambala ngoye zitegeerekeka ye singa azambalanga nabo obufaananyi abwesala nga buteekayo ku Facebook munnaye ekyoyisi mata temulina kyemugamba ye kyayagala kyakola ate byebiri ku sayidi ezeeyo naye nga nkiddamu abasajja bagambye Shakira tebali kusonyiwa gaate agennako agaliwo omuyimbi David Lutalo bambi bamuwambidde gy'abadde agenza okuyimbira jjukira mu Uganda bagitaliimu nga yagenda ayimbireko bafaani be ate ewansi ewala kankutereko obuvidiyo bonna ate nkongo wallahi
onsubye ngenze ku hoteli ntuse baba wisikali awo tumaze okuwotera esawa 10 namba tewali sereza hoteli Omuyimbi bamuwabye olwaleero lwennyini nkyakunkanyiza Omuyimbi avuddeyo naye kwegamba ate nkubesi olw'ebyo olina okugyamu omuzannyo kati bwongana kitolo gyozze byebene ebiri ku sayidi za David Lutalo amazima agavuddeyo kikakasidwa nti baamukutte ate ye Derek wa Radio mukwana abanne banyiivu oluvannyuma lw'okuvaayo egyo n'akubira gavumenti omulango oba n'akubira abantu omulanga ng'ayagala bamuyambe kankuteereko ka vidiyo katono nnyo banne nga bamuneenya ate male nkwongereyo n'ejjajja Derek wa Radio oli mutuufu 10 ku kinnaakyo okukubira gavumenti omulanga etaase kyaliiwo bwe bakwatidde Dubai ku musango gw'enjaga oli mutuufu 10 ku kinnaakyo naye omanyi lwaki abaana tebali ku sayidiyo lwa nsonga otegedde leeti nti gavumenti etaasa omwana ali ku kyeyo kubanga wano abaana babeera mu buzibu n'otabayamba yensonga lwaki balina obusungu naye ng'ekintu ky'okoze kituufu wano tulinawo omwana Paloma baamusiba baamuteeka gwa kutta mwana naye ng'omwana yafa bulwadde bwa athima waliwo abaana bali e Saudi Arabia bazze babajjamu ensigo tovangayo n'obalwanirira n'olaga nti gavumenti erina okubataasa okitegeera ekintu kyokoze kituufu naye gweotegedde kyaliiwo yali mu buzibu gavumenti gw'erina okutaasa kati bano abaana bazze bafuna obuzibu nga tobabeererawo kituufu balina okukuvaamu bakukube okitegeera bw'oba okimanyi nti ofiirwa ziika okitegeera omuntu bw'oba toziika abantu tebakunyega naye olunaku lw'olifiirwa teri agenda kujja kuziikira bajaga munnaye oyo taziika you will feel the pain lwaki tebazze kola ki kunziikirako so kyekyo oli mutuufu 100% naye akaddeko okikoleddemu ozze okulaga obulumi kyaliwo nga yaluguddemu naye nga baana b'abantu wano bazze nga bafuna obuzibu bayitaaga obuyambi ne bakuba emiranga wano ku TikTok ne bakola ki naye nga tokolangayo kapositi ogamba nange gavumenti mutaase mukadaama bwati gavumenti mukoleko kino okitegeera so bwetubanga kino kituwa ekyokuyiga bwetubanga tulina abantu baffe betwagala ku mutima nga bagudde mu buzibu nga twagala gavumenti etuyambe tulwanirire n'abo abatalina those who are voiceless tubateereyo eddoboozi mu gavumenti ekole ki ebayambe bajje mu buzibu contract ye Saudi yino egenda kuggwako wandibadde wakolayo ka video nti gavumenti ye Uganda mukolewe mutendwe ku contract kati abaana bano singa mu butuufu bakipika ku internet bakukuba lwa nsonga tobabeererangawo okitegeera Derek okitegeera naye nga ate ekintu kyokola okulwanirira kyaliwo kituufu nnyo oli mutuufu 100% but bw'oyagadde okukufaako naye nga tofa ku banno kyekyo nze bwe ndaba ate it's my opinion sikwe kusalawo kwange yendowooza yange bomunaye abantu banyiivu ku sayidi za Derek wa Radio ate kankulekereko Godfather mweraba ngayo bamukutte n'enjaga ku kisaawe Dubai wabula njagala okulabula Derek wa Radio mu vidiyo eno gayo oyo bw'omutunuulira molasita abaana baawano mu masimu babayita bakatumwa ngendere ogenda Dubai ndeeterayo kino komezaawo kino mpeererezaayo kino sente zino zintwalire ono erere babayita bakatumwa babeera nnyo ku nnyonyo okwo bamu ne bali abaatunda enseenene abaatundirako enseenene baakwata ne bateeka ekigo naye sijja kugamba nti enjaga ebadde yiye ate sijja kugamba nti enjaga tebadde yiye naye Derek wa Radio wagenda e Bungereza oli mu one of the most sensitive countries mu nsi yonna most sensitive countries in the whole world okitegeera tovanga iyo n'omulundi n'ogumu n'oyiirawo omuntu mubiri immediately nga keesi bwetyo yakagwawo ezo keesi degrees zirimu nnene kyenkana n'okutta omuntu kukusa mulambo kukusa byakulwanyisa kukusa njaga byonna bye bimu buyeekera babayita baani bano ba terrorists biri mu koosi y'emu era ensi ezisinga zibiweera ekibonerezo kyekimu bulabba kaakati ku muntu nga ggwe ali mu kwekolera erinnya lyo mpolampola si kirungi ebintu ebyo nga byakagwawo Derek oveeyo otandika oyiwawo omubiri Interpol Uganda Police